Nze Namutebi Juliet ndi Munnayuganda najja mu Saudi Arabia omwaka oguwedde omwezi ogw'omunaana nga 5. Kampuni eyandeeta baali bagiyita Atlas Impex Erintinda yatuleeta netugaba mu kampuni eno Saudi Arabia bagiyita Mahara ngibaddemu ogwo omwezi okuva ogw'omunaana paka ssaawa zino. Naye nagenda nendwala omwezi ogwokubiri ogw'omwaka guno nenkomawo ku ofiisi nava mu nnyumba gye nalimu nenkomawo ku ofiisi nga mmanyi it's normal periods zange nga mpulira siwewulira bulungi kuba already ne contract yange yali eweddeko ffe batutunda myezi nenkomawo okuva mu kiyumba kye baali bantaddemu nagenda olaba ekintu bukontinuinzi nga breeding yeeyongera bweyongezi neŋŋamba ba supervisor baffe Abannayuganda abaliwo ne basobola okuntwala mu ddwaliro. Buli we ntuuka mu ddwaliro okunkebera tebalina kirwadde kye balaba naye okubreedinga kweyongera bweyongezi. Neegayirira famire yange egenze e Uganda ku ofiisi eyandeeta ebeegayirira basobola okunziza at least bo banzijanjabe bagaanye. Nze alina okwegulira paadisi ze nkozesa buli lunaku mbuliidinga omusaayi tegulekera sikola ne ssente ezigula paadisi zirina eziyoza ebintu sizirina kuba mba nnina okwozanya empale buli lunaku ze nkozesa sabbuuni gw'olina omwegulira kati saawa zino ne ku main branch y'ofiisi eno Eriyadde ey'Amahoro batujja ne batuleeta mu kifo bakiyita Manisoli mbu twagaanye okukola naye ng'obulamu bwange bugenda ssaawa zino ninga kasekeetoni nfukumuka bufukumusi musaayi bo bawoza kimu medical report terina kyeraga naye nze nzigwawo bugwi obulamu bwange ssaawa zino buli mu matiga tuliwo ne bannaffe twegalira okusobola okudda ewaffe famire zaffe zitujjanjabe naye bali Kadaama TV Namutebi Juliet muwulidde ali mu buzibu nga yajja mu Saudi Arabia omwaka ogwaggwa omwezi ogw'omunaana. Ekizibu ne kijja nga kitandika mpola mpola. Ekizibu kino twakafuna bakadaama abasoba mu 10 nga batuweereza ekizibu kyekimu nti bagenda mu Bawarabu ne batandika okubleedinga. Ekintu ekyo twabaleeterako omusawo n'asomesa ekintu ekyo mujjukira babadde bagoberera programs zino omusawo yajja n'akinnyonnyolako n'agamba oyinza okubeera ng'otandise okubeera ng'ofuna fitisula. Mugimanyi bulungi ekirwadde ekitawaanya abakazi ekibeera nga kibatawaanya kugamba bw'oba tokyanguyidde kiyinza okubeera nga kibeerezaamu. Ekirwadde ekyo kibi nnyo ku bakazi nga era dokita yannyonnyola nti oluusi kigenda ne kibeera ku bawala n'obeera nga wazaala ng'okyali muto. So Namutebi simanyi oba yazaala akyali muto oba nedda kugamba cause emu eyinza okubeera nga ekireeta nti waliwo abawala n'afuna olubuto mu myaka 13 n'azaala ku myaka 14. Abawala abo in most cases basobola okulumbibwa ekirwadde ekyo. Yannyonnyola ne causes endala zaali ziwerako ezisobola okubeera nga zireeta ekirwadde ekyo. N'agamba nti ekirwadde ekyo kibeera kyetaagisa okubeera nga kyanguyirirwa okubeera nga kijjanjabibwa. Ekirwadde ekyo mpozzi kakati bw'obeera nga oli mu nsi ezo ez'ebweru kikaluubirira nnyo lwa nsonga nti ebintu ebikozesebwa mu bakazi okubeera nga yeepaadinga ssaawa yonna ogenda okulaba nga n'omusaala gwe bakuwa guyinza okubeera nga tegujja kumazaako. Ng'era Namutebi muwulidde bw'agamba nti kibeera so expensive. Mujjukira wano era waliwo ne pasita omu amanyikiddwa ennyo yabirangira mukazi we ku katuuti n'amulangira nti yalwala ekirwadde ekyo n'abeera nga ssente zonna n'abeera nga azimalira mu kugulira bintu ebyo. So pasita oyo bw'aba yabirangira mukazi we gwe yawukana naye n'amulangirira okubeera nga abimuguliranga n'abeera nga amuteekangamu ssente ng'ate olaba alina ssente. Naye akateebereza Kadaama afuna emitwalo 9 ng'ate ono ekyenjawulo ekiriwo mu Mahara gy'akolera bo bakolera ku contract. Ogenda n'okola ne bakusasula kati omuntu ng'ono omulwadde tewali Mwarabu agenda kusaba mulwadde kitegeeza gwe omulwadde
gojja okubeera osembayo okubeera nga ofuna emirimu. Kakati ate ebbanga eryo lyoba tokoze babeera tebagenda kubeera nga bakusasula. Tekibeera kya contractinga nobagamba nti noba olina wookola myaka 2. Ekyo twaliwo advantage ne disadvantage tujja okufunayo ne program tuzidiscussingeko. Ekyo kyalibadde kitya kukola contract oba kukola myaka 2 non-stop nobeera ng'oli wantu wamu. Buli kimu kirina advantage ne disadvantage. So bwe tudda Kadaama ono yeetaaga obuyambi agamba agezezzaako okunnyonnyola kampani bo bagamba tebalaba kimuluma. Ekirwadde ekyo si kyangu kuba kimalako omuntu emirembe. Kimalako omuntu emirembe ne kikumalako ne ssente ne kikumalako gamba n'okubeera nga weewulira ddala nti osobola okubeera nga okola emirimu egyo. Emirimu gy'Omuwarabu. Kati ekisiibo kyekituuse Abawarabu bo eva tayagala mubuulira nti mulwadde. Nti puroguramu eriwo nti Abawarabu nga bwe twakola puroguramu awo eyaggwa nti nabo oluusi ogenda n'ogamba oba n'obasaasiramu nti ayinza okugamba nti jangu onkolere nakutwala mu ddwaliro badokita ne bagamba nti toli mulwadde. Aye n'ojja waka n'ogamba sikola nze banaye ndi bubi. Kati n'abeera nga naye ali confused. Ogamba oli mulwadde mu ddwaliro banga toli mulwadde kati nzikirizaani. Ate ng'oyinza okwesanga nga bw'ona obagamba nti mbulidinga mujje mbiraba aye tebajja kwagala kulaba. N'omugaa kati kambalagire ddala nti no mbulidinga nga tebajja kukkiriza kubeera nga oba bajja kubeera nga balaba nti obabuzaabuza. Kuba bo bagamba dokita gwe bakkiririzaamu ye abagambe nti toli mulwadde. Kati wano kampani weebeera eyina okubeera ng'erina omugaso ogw'amaanyi neyingirawo n'okkiririza mwana ono gwe mwatwala mu nnyumba eyo. N'ogamba omwana ono ayagala kukola. Bw'aba ayagala kukola ddala bw'agamba nti abulidinga. Kuba omuntu oyinza okubulidinga nga tebalaba kirwadde. Naye nga bwekiri kuba waliwo ebirwadde ebijja nga by that time bakinoonyezza tebakiraba. Naye nga with time kigenda kubeera nga kikuaffectinga ate olumala bagambe nti tetwakiraba luli naye olina obulwadde bwe buti. So katusabire Kadaama ono ne kampani yamutwala ebeere nga esobola okubeera nga ekikwasaganya contacting mahara ebeere nga esobola okubeera nga eyamba ku mukyalo ono afuna obujjanjabi mu bwangu nga tanafuna buzibu businga kaawo. Kadaama TV mwasuze mutya amanyi Alumbidwa Steven okuva wanene Mukono. Nsaba ku buyambi bwammwe. Nina sisita wange bamutwalira mu kampuni okugenda ebweru okukola amaze emyezi 8 naye okuva yagenda yakakolako emyezi nga 5. Bwe yakolako emyezi 5 n'agenda mu maka g'omuntu omu ne bamuwa emmere bwe yakyala nga wonooba ogenza okukola ew'omuntu n'amaana gakankutwaleko ewa taata wange ne bamuwa emmere. Bamuwa emmere olwamala okirya bw'ati n'atandika owulira kamunguluze. Ne bagamba njagala kwebaka ne bamukwata ne bamugamba agende yeebake. Ne bamulaga ekifo we bagenda okwebaka agenda ozuukuka nga abulidinga. Ye n'alowooza nsonga ng'ez'abakyala naye okuva ogwo omwezi gw'okutaano paka kati abulidinga asaba buyambi agezezzaako okugamba kampuni bamukomyewo kuba yali akola myezi mu nnyumba nga agiggwako n'akomawo ku kampuni bamutunda ewalala. Agezezzaako bagamba bamuzzeeyo naye balemeddwa okumuzza. Bagamba baagala medical ne bamutwala mu ddwaliro tebalaba medical tebafuna results ntuufu nti oba mulwadde. Bagamba tewali kimuluma kyokka nga yaggwaawo. Bagamba bugambi kimulamu yeekoza bwakuba eno ku kampuni essimu kampuni bagamba mulamu yeekoza nti lwaki eddwaliro teriraba bulwadde bumuluma naye ng'ate ekizibu kyo bakiraba naye tebalaba kiki kimuluma. Katubadde tusaba buyambi bwammwe mufube okulaba nga mutuyamba. Badde njagala mbaweereze ka vidiyo ka sisita wange ono mulabe embeera nammwe gy'alimu. Mwenna abalina ekisa basobola okuyamba nsaba mutuyambe. Twagenze ku kampuni gye baamutwalirako ne tubagamba ne bakuba essimu awo ne badda mu Lunyankole nga bakuba eri ebweru
kampuni ya Saudi Arabia ne boogera Lunyankole nga tetuwulira bye boogera ne bagambye omuwala tayagala kukola nti yeekoza. Ngenze Namutebi Juliet ndi Munnayuganda najja mu Saudi Arabia omwaka oguwedde omwezi ogw'omunaana nga 5. Kampuni eyandeeta baali bagiyita Atlas Impex Erintinda yatuleeta netugaba mu kampuni eno Saudi Arabia bagiyita Mahara ngibaddemu ogwo omwezi okuva ogw'omunaana paka ssaawa zino. Naye nagenda nendwala omwezi ogwokubiri ogw'omwaka guno nenkomawo ku ofiisi nava mu nnyumba gye nalimu nenkomawo ku ofiisi nga mmanyi it's normal periods zange nga mpulira siwewulira bulungi kuba olwedde ne contract yange yali eweddeko ffe batutunda myezi nenkomawo okuva mu kiyumba kye baali bantaddemu nagenda olaba ekintu kikontinuwinga bukontinuwinzi nga breeding yeeyongera bweyongezi neŋŋamba ba supervisor baffe Abannayuganda abaliwo ne basobola okuntwala mu ddwaliro. Buli we ntuuka mu ddwaliro okunkebera tebalina kirwadde kye balaba naye okubreedinga kweyongera bweyongezi. Neegayirira famire yange egenze e Uganda ku ofiisi eyandeeta ebeegayirira basobola okunziza at least bo banzijanjabe bagaanye. Nze alina okwegulira pads zenkozesa buli lunaku mbuliidinga omusaayi tegulekera sikola ne ssente ezigula paadi sizirina eziyoza ebintu sizirina kuba mba nnina okwozanya empale buli lunaku zenkozesa sabbuuni gwolina omwegulira kati saawa zino ne ku main branch y'ofiisi eno eriyadi ey'Amahoro batujja ne batuleeta mu kifo bakiyita Manisolimbu twagaanye okukola naye ng'obulamu bwange bugenda ssaawa zino ninga kasekeetoni nfukumuka bupukumusimusaayi bo bawoza kimu medical report terina kyeraga naye nze nzigwawo bubi obulamu bwange ssaawa zino buli mu matiga tuliwo ne bannaffe twegalira okusobola okudda ewaffe famire zaffe zitujjanjabe naye bali